mu mawulire ge tuyinawo gano gayinza okuba nga si malungi gy'oli ojja genda mu comment section ombuulire oba malungi oba si malungi, wabula bw'oba omanyi olina national ID era ng'olina nini namba, njagala owulirize nnyo. Sijja kugamba nti giwunye, sijja kugamba nti akako kaweddemu, wabula wuliriza bulungi nnyo. Bagiyita Red Zone TV. bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole,kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata ku kade aka notification kakuyambako okubeera ng'ate tomisinga nsonga yonna. Ekyalunako olwaleero twakedde ntukusakira amawulire okuva mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda, wabula amawulire ge twakutuusizzaako abasinga obungi tebaategedde ensonga nkulu eri luddawa. Bw'oba wali owuliddeko ku musolo ogusolozebwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda, ssente ezo nga zibeera zisolozebwa ku buli munnansi asangibwa mu ggwanga erya Uganda. Kaakati wuliriza, buli muntu yenna ng'olina national ID, njagala owulirize bulungi nnyo kubanga gano genkuleetedde gakukwatako. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda ng'ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni, nga ministry ey'ebyensimbi ekulemberwa era ng'agitwala nga minisita omujjuvu, bamuyita Minisita Matiya Kasaija. Kaakati gavumenti eyise mu state minister oba minisita omubeezi ow'ensonga z'ebyensimbi amanyiddwa nga Henry Musasizi. Omukulu oyo abaddeko gwe abadde agoberera mawulire genkuweetedde okuva mu paalamenti nkakasa bino oyinza okuba obiwuliddeko kubanga byonna mbikuwadde. Omukulu amanyiddwa nga minisita omubeezi ow'ebyensimbi oba eyandibadde ng'omumyuka wa Matiya Kasaija, aze mu paalamenti n'atebolinga proposals zengenda okukusomera. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda ng'ekulembera General Yoweri Kaguta Museveni bayise mu minisita waabwe omubeezi amanyiddwa nga Henry Musasizi, minisita omubeezi ow'ensonga z'ebyensimbi mu ggwanga erya Uganda, ne baleeta bills oba proposals eziwererako ddala, wabula nga mu zino proposals ze baleese ebisinga obukulu kulaba butya bwe bagenda okusoloozamu omusolo eri munnayuganda gwa mpuliriza. Buli muntu yenna ng'omanyi olina national ID, nkugambye beera ku vidiyo eno ate bw'oba osobola kyeyalingirako n'abalala kubanga eno information gye nkuleetedde nkulu nnyo era oyinza okuba nga weetaaga okugimanya obuliawo okusinga ekintu ekirala kyonna. Omukulu ono bw'azze ku fulo ya paalamenti aleese proposals eziwerako, wabula nga mwezo proposals zaleese esinza obukulu era gye njagala okuba nga nkutegeeza kubanga akasa nti buli ampuliriza ng'owulira bye njogera waliwo possibility y'okuba ng'olina national ID. Ate national ID eyo kuteekwa okuba nga kuliko nini namba. Kaakati buli muntu yenna ng'omanyi olina national ID kuliko nini namba, saawa yakugoberera biki ebigenda mu maaso. Wandyekanganga eyo gy'olabanga nini namba efuuse tiini namba. Atamanyi kye bayita tiini namba ebeera taxi identification. Kakati njagala okutegeeza eyo taxi identification number eyo yeeyambisibwa ekitongole kya URA oba Uganda Revenue Authority. Kakati mu abazze bagoberera ebintu bino oba oyali applyinzeko ku tini namba ojja kunnyambako okutegeeza abalala kuba sijja kuba na budde bwa information yonna. Njagala kukuleetera mawulire then ogategere nga bw'ogategedde. Gavumenti eteekateeka okweyambisa nini namba eyeri ku national ID, bagiyita national identification number, bagikozese bagifuule ebeere nga ye tiini namba. Wano bannayuganda batono nnyo ababadde balina tiini namba olw'ensonga nti ezo ziba za kusasulirako musolo. Kakati we twogerera buli alina national ID, njagala owulirize, gavumenti eteekateeka okuleeta oba yaleese dda proposal mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda beeyambise niini namba eri ku national ID yo efuulibwe tiini namba esasulibwako omusolo, nga bagamba nti wano bagezaako okutetenkanya kulaba butya bwe balwanyisa abantu abeewala okusasula emisolo n'ebintu ebirala bifaananako bwe bityo. Kakati nno bino bibadde mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda olunaku olwaleero. Azze atugoberera byenjogerako oyinza okuba ng'obirabye nako, bw'oba tobirabyeko kakati mbikuleetedde. Saawa yakugoberera, saawa yakuwa musolo gwa mpuliriza, era bw'oba omanyi tiini namba kyekola nja kukutegeeza. Bw'oba nga tokitegeera bulungi nnyo nja kukusaba genda ogugolinge ojja kutegeera tiini namba ekola kye bagiyita taxi identification number oba tiini namba. Kati ffe abasasula emisolo ebyo tuba tubitegeera, bw'atasula musolo njagala ogoberere nnyo ate oyongere ogenda maaso n'okubeera ng'onoonyereza. Wuliriza okusinza ku kiwandiiko kye nnina wano okuva mu paalamenti. The Uganda government has introduced 4 tax bills aimed at reforming the country's tax regime, including a proposal to use the national identification number NINI as a tax identification number TINI. Owulidde bulungi nnyo. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda emaze okuintroducinga bills 4 mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda, wabula nga zino bills zonna ze proposinze zigendereddemu kulaba butya emisolo bwe gigenda okuba nga gisasulibwamu, era nga mu proposals ezo mwe mubadde n'ey'okulaba nga baddira nini namba eyebeera ku national ID yo efuulibwe tiini namba esasulibwako omusolo. Mukutu gwa Red Zone TV
Sebabulidde Patrick Nzende mabigawo muzindalo okulaba nga nkutuusaako. Bino byonna bibadde mu Parliament bireeteddwa Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi kubanga batugambye the proposals unveiled by Minister of State for Finance Henry Musasizi seek to streamline the tax collection, enhance taxpayer identification and reduce tax evasion. Kakati wano bakugamba zino bills zonna zireeteddwa Minister omubeezi w'ensonga z'ebyensimbi bamuyita Henry Musasizi. Bw'obanga wabadde ogoberera nga bwe nkugambye bino byenkugamba oyinza okuba wabirabidde ku mukutu guno gwennyini ogumanyiddwa nga Red Zone TV. We are proposing bw'ati bwe yagambye Minister Henry Musasizi, we are proposing to use the national identification number as a tax identification number to enhance taxpayer identification and reduce tax evasion. Omukulu bwe yategeezezza nti tutegeka era tuproposinga oba tulina proposal gye tuleeta okulaba nga tweyambisa nini namba tugifuule tini namba ng'akakodyo oba nga kaweefube okulaba nga tulwanyisa abeewala okusasula emisolo. Wabula nga yo si ye biru yokka gy'aleeze omukulu oyo, biru zibadde ziwerako. Wabula njagala kutegeeza tugende empola. Kati gwampuliriza nga tona subscribinga, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko. Information eno nkulu nnyo ekukwatako, gwampuliriza, wuliriza wano. The 4 bills mulimu wuliriza bills ennya zaleese Tax Procedures Code Amendment Bill 2025. Eyemu eyo sijja gikunnyonnyola, togyetaaga, ogyetaaga naye obudde butono tujja binnyonnyola olulala. Income Tax Bill 2025. Eyo bill ejja kuba ekwata ku musolo ogwabo ssente eziyingizibwa n'ebirala ng'era w'okiwulira. Hides and Skins Export Duty Amendment Bill 2025. Muno mubaamu amaliba n'ebisigadde bigenda kuba nabyo bisolozebwako omusolo. Eyo bill nayo ya mwaka guno 2025 onaawulira. Value Added Tax oba VAT Amendment Bill 2025. Aim to improve tax administration, compliance and revenue collection. Zino bills nnya mwemuli n'eri bill gye nkugambye ey'okuddira nini namba efulibwe tini namba. Kakati obeere olina okusasula omusolo era nga tini namba nga bw'omanyi omugaso gwayo. Nakugambye nja kukusaba gwe atabitegedde ogende ogugolinge tini namba ekola ki. Among the key proposals is the extension of the tax exemption for Bujagali Electricity Limited until 2032, a move expected to support the country's energy sector and spur economic growth. Mu proposals zino mulimu ne proposal endala ezigendereddwamu okulaba nga extendinga tax exemption gye baawa Bujagali Electricity Limited company eyo babeere nga babasonyiwa omusolo okutuuka mu mwaka gwa 2032. Kino nga bagamba nti bagezaako kusupportinga country's energy sector and spur economic growth. Mpuliriza bulungi nnyo. Additionally, a new clause is set to be introduced in section 47B of the Tax Procedures Act Code, Tax Procedures Code Act, granting a waiver on interest and penalties for taxpayers who clear their principal tax obligations. Muzimu ku bill zino mulimu bill gye bagenda okuintroducinga mu section ya 47B emanyiddwa nga Tax Procedures Code Act, okubanga bagenda kuwa kye bayita tax waiver oba okuwaivinga interest n'ebibonerezo eri abo abasasula emisolo gyabwe mu budde oba n'abo abalemererwa. Ebyo byonna ojja kugenda maaso n'okuba nga obitegeera. Agambye atya: any interest and a penalty outstanding as of 30th June 2024 shall be waived where the taxpayer pays the principal tax by 30th June 2026. The proposal states. Zino proposal nga bwe nkugambye zireeteddwa omukulu Minister omuweezi ow'ensonga z'ebyensimbi ono nga yeyandibadde omumyuka ow'Amatiya Kasayija bamuyita Henry Musasizi. Abitegeezezza Parliament olunaku olwaleero gwazza tugoberera nkugambye oteekwa okuba ng'otegedde. Wabula ng'esinga obukulu mu bino byonna nti nini namba wandiwulira ng'essaawa yonna ekozesebwa nga tini namba. Njagala ogugolinga ebyo ebintu bibiri ojja kuba oba oli awo otegeera bulungi nnyo kiki kyenkuleetedde olunaku olwaleero. Weebale kubanga okyagoberera. Bwe watonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tetuwuliziganya mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani.
Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.